This is Inside Out. Alright, nate nkwandiza ku The Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi, mutani wa Wuuno Mirundi ne Mule n'amatovu. Obubaka bwammwe bungi bwe muweereza Mirundi mbumugamba ng'abambaga nti Mirundi tetumutegeera. Oli yagambye nti Mirundi ategeera eno n'eno gye kiyiikira gy'anaalya. Mirundi wa Muhoozi, Mirundi wa Bobi Wine. Kaabala nti Mirundi lost credibility, yeewummuzeeko. Leero atugamba birala, enkya n'akyuka. So, buli omu aga nti Mirundi tetumutegeera bulungi. Anti level yaabwe y'okutegeera kwabwe ya busiru. When you are evaluating a situation, you evaluate a situation according to the prevailing one. Circumstances. Yes. Kubanga bwe bamanyi nti tebamanyi ba analyst tebamanyi. Is something near planted here. A situation is evaluated obanga wa stock exchange. According to prevailing circumstances. Yes, the price of the dollar changes depending on... Nabagamba nti, nebagamba mawulire bakugamba nti Kampala Monday. What does it mean? Kampala Monday. So it means facts are as of Monday. Monday. Bw'ogasoma ku Friday. Atoloza babitegeera. Yamanyi bw'ogira n'entweye. What does that mean? But that means... If you say nti wa Muhoozi supporter, yes. Buli wona amanya nti oli Muhoozi supporter. One, the other people will run away from you. Okay. Kakati ogenda campaigningira kuki? Kubanga ine campaign mwito ganti emyezi egi. Ebiri. Yes. Era ekyo obula nti bano baba wa ssente. Aba gavumenti baba wa ssente. Naafa. Anti kyatuuza bw'omala oga nti oli supporter wa Muhoozi. Can you again be neutral in the face of the circumstances now? Naye mubuulira nti situation kati eriwo. Opinion polls toziraba. Bayinza okukubira ne baga nti ono erisaliza mu monitor na new vision n'amucheya. Neri opinion polls eza Europe eziri credible. Kutegeeza kubanga bo opinion polls ezabwe ziri clear. The Americans vote with their pockets. With their pockets? Yes. Okay. Omu America kasategeera nti go president ogenda kuleeta bwavu. Takuwa kalulu. That's why babuuza oleesewo emirimu emeka. Americans vote with their passes. Kakati bw'oba opulitikitinga Abamerica obategeera. Nti what is here? Wano ne manifesto tebagisoma is ericho. So, manifestos zaabwe zibeera. Obujozi bwa wano arrogance. Muntu kulowooza nti must think like him. Nze nasoma embwa tendagira. Then why did I go to school if I listen to? The only people I listen to the weather forecast. But as an intellectual, you cannot contradict yourself. No matter how. Muhoozi you are contradicting Bobi yourself. Wine has been raising crowds. Yes. The question is, as a government, or any department of government, try to explain the reason why? No, everybody is fearing. As a result, no one is explaining. Ku weekend waliwo omuntu wena ali mu yaloncheza ekibiina ekiki. Kakati if the house catches fire and you continue pouring in fuel, this will be the time to strengthen yourselves and to ask scientifically this phenomenon of what? What is propelling Bobi Wine to have the crowds? Yes. Two, Bobi Wine najavuma Muhoozi, n'avuma Museveni, n'avuma Kinembaga agudde. In spite of this crowd and support he has, you must understand that unless you are going to get power by force, a revolution, or you storm state house and the leader freeze, or military, they expect that the people who have known that you have got a personal vendetta against them and they are in power and they are remaining with 3 years ahead, bagenda okukkiriza. No, they go plan for what the government do. Police again to later guidelines.
Anti the thinking y'abantu egamba nti Bobi Wine amaanyi kati gaalina ne bw'oleeta military ne bw'oleeta police ne bw'omuziiza the people power has gathered. Kankubuulire Bobi Wine is not Bobi Wine himself. Bano nkubuuliza family ya Museveni eyineekize nti erimu it has failed to agree on the success kubanga tebalina fallback position. Kakati the strategy is nti muinflating kuyina okumanya waliwo abantu abatandika campaign 10 years ago 20 years ago nga bali mu government bepulaninga campaign y'okujjawo government mwe bali okusikira Museveni they are within government ate Mbabazi yavaawa mu government mu bitandisa lyavaawa mu government nabaga nti ne Besigye yava mu government since the Bush days Museveni became a transitional president. Batugamba nga bw'amala okumulira Kampala alaga Mozambique agenda kumulira South Africa talina gyadda kyenkubuulira from the Bush Museveni was a transitional. Waliwo n'omusajja gwe baasiba ne bamukomera yagamba nti Museveni yakube emundu lule tulimusangayo nti Museveni mupakasi Masinala akubira lule yagenda okufuga eggwanga. Kakati abantu bano bwe baba bazze bo ekyabalima kyali kimu nti why have you failed to popularize the party to the extent that anybody agisuula? What has failed? Kiki ekiganja? Sabisireri bali mugirya ne mulowooza gula buguzi. Ne nkugamba nti okugula ba leaders ba party you are wasting time. Why? Olinga omusajja agulya muka omusajja olugoye lwa Christmas. You are not going to share the same seat. That's one. You are tagenda kufumbira ku olwo. The family, anybody who says that expensive gomez will praise the husband. They will not attribute it to you. They think omwami yamugulidde. Yes. Strategy yabwe y'okugula ne batayinvestinga mu baabwe. Abaabwe bajogambwa. I told you, the only profitable institution and permanent institution that survives on mercenarism is the Premier League. Premier League. But every season bagula. So they are free to buy. Yes. But otherwise, newe mu myaka gy'ekinene ono omupiira nga gukyali gw'amaanyi. Waliwo Stake Cup nga ya KCC yeeriikiriza ki enkulu kuba tulina sports club mpira. Sports club kitegeeza nti ejjakukola emirimu gya sports emirala mingi emizannyo. Express FC ya football club. Yes. Kakati nembaga nti any leader, any political party that humiliates those who have delivered committed and dedicated service to him, her, or it, a party, ends up using mercenaries. Has NRM gotten there? Mercenaries. Really? There are no people working for NRM. I've been arguing, and nobody can challenge me. Bobi Wine's wife went to see NRM leaders at night. Lobongoya's wife met NRM leaders and was given 450 million shillings. Somebody said that's propaganda. You have no evidence. I've told you. Kakati, bwekasita overa Catholic priest, yogede wa witch doctor. You strengthen the witch doctor. Witch doctor yategeera nti eddiini yetu gikkirizaamu. Nokola tekola. Tekola. You have come to him. Bobi Wine bw'ategeera nti bano basazeewo kugula bantu be nti boonoone parties. Baba tebafunye. Abakitegeera nti bamutya. Amaanyi tebalina. Mu kifo ky'okuddira ssente ezo millions ne baziwa kubanga ekyabwe si kibiina interests. Nti atayagala Mirundi n'amanya nti Mirundi tajja mukolera amukuba amwavuwazi. Then you are not working for the party. I'm telling you. Teri political party yonna mu Uganda eyinza kuponyaponya musajja nganze. But this is not a party. An amalgamation of people, interests. Unless
You look nti mu nsi yonna mu ggwanga bazudde bombs ne baleeta Mr. Defense mu Parliament naga nti I only need the President's explanation. Minister of Defense enkya n'okwata entwe eyo n'ofuluma. Even the Minister of Defense is not confident enough to explain what's going on. Yeah, because people are asking, what type of bomb threats are you talking about? Nga yesindi neshiba baba n'ekivulu. Okay, abayimbi baba n'ebivulu nga binene. Ate gwe n'otugamba nti ebya Bwa Buganda byebaagala okuba mu bomb. Ate kankubuulira. Why are terrorists interested in neeyo nayo benchi ey'abashiba ne baani million 3 million. It will fail. It will fail. Who brought the bayimbi into politics? This government. Babbi. Yes. Museveni cannot get a large crowd unless he brings in abayimbi. Then the question is, who of the 270 and the bayimbi, who is more popular? The bayimbi then? Yes. And what the bayimbi did to upgrade their education to a level, nakati babawe. Nzina buzinyi wange babawe nzibampadde kiwange nti ayo. Bakyo yune wange kibajjayo bakitwala. Mirundi. Ewange waliyo ki ekyabwe emyaka 10 kunyononera byange. So what is clear? Do you support Bwa Buganda for president or Muhoozi for president? Abantu baga nti Mirundi tali clear. Who do you want to become the next president? Let me tell you. For how long? You see, we have 3 years ahead. We are not voting tomorrow. No, we have 3 years. In politics and soccer, extra time is dangerous. What if any of them dies? Any of them? Which is possible. Yes. Have we talked to God? No. Even those who say that Museveni should come back, have they taken to God to assure them that he will be here in the next? Abakuba mukozi bagamba make Museveni to continue takwata kati. He can come, he can install Muhoozi presidents. I can give these people examples. I've written many books. I've started the succession. The best succession strategy is found in Buganda. Buganda? Yes. The Buganda have the best succession strategy. Process. What are you meaning? In Buganda, all of the Balangira, because for Buganda it is clear who should become a king of Buganda. According to the 1900 agreement, he must come from the lineage of Mutesa I. This is why the Kakunguru lineage, the Mawanda, you have the Mawanda. Mawanda alia n'abaana be bali naye baali abalangira 28. Oyo omukazi gwe bayita gundi muganzirwaliza gwe babbulamu ekizimbe ky'ekatwe yatta abalangira 26 ng'abasanjala basigala waaba n'okumbogo jjajja waaba Kakungulu ne Mutesa oluberiberi ne Kakungulu yali amuzadde mu kinnya. Mutesa oluberiberi n'agamba n'azannya naawe muteeke mu kinnya omusulemu nange engwemu. Ndowooza ekinnya kiri yali ekitaddemu yali mukazi wa mutaano nenyo yali Muzanzibaari. Yali Muganzirwazi. Era that's why Kabaka Mutebi president yali using a competition eyabalangira from 28 to 2. Ate oli ne bamudisqualifyinga lwaki yali musiraamu. Omusiraamu tali abasiraamu abasajja abo bagezi baasookaga nti abanubbi bakolaganye n'abazanzibar bawamba obwakabaka. Nani Monzi ne Muzini bawaabira abanubbi Katonda babattibwa mu malugu. Olowooza abanubbi baagala nnyo Abaganda kuba abanubbi be balina amagye. You look what when Kakungulu was going to start for studies baga tumutwale Zanzibar abazungu ne bagaana ajja kuyigirayo obusiraamu obwa Nnalukalala ne baga tumutwale e Buddo. Edimasa w'e Buddo n'agamba
essomero ly'abakristaayo. Whoever enters this school must become Christian. a Protestant. Kakati abasiramu ne babaga agende ekatuumu nti agenda kuyigirayo obusiramu. Twogera mu 20s. Yes. And these people were able to think and reason like that. Yes. 20s. Kakati abasiramu bamasheeka ne batuula nti zivuge. Owaffe taasome gwe tulinawo yekka. Mu Buganda wa? Zivuge zaavugako dda. Kakati wati balwanira kusoma. These people are fighting over real things. Olwo nga balwanira baagala Nuhu Mbogo asome. Mukakungu mutani wa Nuhu Mbogo. Mutani wa Mbogo asome. Naye akwalifying. Ye musiraamu gwe balinawo. Ateekwa okusoma. Kakati the then Kabaka Daudi Chwa called the headmaster of Buddo. Naganti, if you read Buganda history, we were locked by religious battles. These Muslims are not joking. Buganda can be engulfed in war. A war. What do? Allow this man to come to Buddo. Namukkiriza. Kabaka agamba eri master we Buddo. Yes. Abasamba amasheeka ne baddamu ne batuula. We have agreed, but how would we guarantee him that he will never eat pork, he will not convert to Christianity, he will maintain his status? Kuba yali kabaka waabwe. Lutalo bwe lutyo, serious battle like that. Yes. So what happened? That's interesting. Kakungulu went to Buddo with his imams. He went to Buddo with his cooks. And Daudi Chwa constructed a house specifically for this man. In Buddo. For Kakungulu. To protect him. Obutamulisa mbizi, obutamukyusa ddiini, obutamu ataasigale nga mulangira amanyiddwa nti. Kakati nkubuulira nti why do I say that Baganda have the best succession process? One, omwana wa kabaka omukulu, the firstborn cannot become king. Kiwewatalye bwa kabaka. The firstborn, yes. The firstborn son of the king. Yes. Automatically tafuuka kabaka. Two, mwamugyamu. The kabaka belongs to the mother's clan. Kakati Ojunju ali disqualified emirundi ebiri. Maama we Munyarwanda yeddira mpa abaana yeddira ki? A kabaka and light skinned omukyotala, they belong to the, according to Baganda, yeddira kika kya nnyina. That's why I explain to people, tompita musajja wa kabaka. Musajja wa kabaka means omuntu ali mu Buganda nga tasobola kweyanjula na kika kye talina. Mulenga nti ye muntu omuganda ennyo ddala musajja wa kabaka oli. Omuganda introduces himself to the kabaka using his clan lineage. Because every clan has a role to do in the Rubiri. Nze mutabani wa Gundi, muzzukulu wa Gundi, kasolya ka Gundi, mutuba gwa Gundi, siga Gundi. Ndi muzzukulu wa Mugema. Kiwedde. Ffe bajjajjaabo. Kiwedde. Ategeera oli wankimu. Kakati for the first time, Buganda tefunanga kabaka abirongenga tumanke clan ono your source. Ono wankima? Anti Mutesa yawasa omukazi ow'enkimu, which was abominable. Era oyo Mugema ne omulamuzi Mugwanya bali bakolaganye n'abazungu bamuggyeko bateekeko muwanda gw'obadde ogamba. But Mutesa manipulated them. Mobu yali ebatta. Mobu yali ebatta. Nobody bwe yakuba obwakabaka yayita Mawanda. Constitution ya Kaga mukaga tejjawo obwakabaka. Obote yabulekawo. Yabujjawo mu 67. Abaganda baagana okuleeta kabaka omulala. Yali abajjiddewo, yali ayise Mawanda. Ajja ateekinga over. Yes, n'olubiri aludde abirize. Abaganda ne baganda. The information leaked. This man wants to succeed. He's each two. Balowoozanga nti nga bwe yagenda muweekeza luli mu 50s nakati ajja kudda. Ne bakuuma ebirevu. Kyayira mbuzi kyewungula ayina ebirevu. Kyayira mbuga. Bali bisala akoze eki. Akomyewo. So, kakati it was
not imaginable nti omusajja mutani w'Opeto Obote akuba obwakabaka n'abugirawo ddala naye yali akitidde Obote abugjawo mu 67 mu 66 teyajjawo obwakabaka. There has been a disagreement between me and Mutesa. If you bring somebody else, I recognize him as Kabaka. Hey, that was his statement. Yes. So Bwakabaka yabulekawo ng'omuntu gw'atayagala. If they had chosen another person. Abalabe bange banzijeko. Wabula bwe munaaleeta atali ono. Bwakabaka buddewo. Nja muri organizinga ebintu bigende mu maaso. Bigende mu maaso. Kati waliwo olupapula lwa taifa empya. Leero kuba nti Mawanda yalabiddwako mu lubiri ng'aluinspecting bali bamusi. Abaganda baali ba myaka giri ate baali balabye ku kkomera baali agitatingira Kabaka batema ebitooke bakole ki with impunity kati batema ebitooke by'abantu olabe era olwatema ebyaba UPC Obote n'alagira Kabaka ekewerebwe yateekawo akakiiko ka parliament to investigate igoloba olwo Muwanga ataddewo UPC Buganda. No, we cannot allow a situation whereby Uganda would be exclusively for Kabaka yekka. Nti bwe tumala okuwangula ewalala twegatta bwegasse nayo bw'eriwo ekitole tekituwadde Muwanga naga no, we need also to have elected people from UPC Buganda agikomezaawo obukomya the original one abuleka batema aba UPC mu Buganda obwamalawo nejjajjange mwe yagenda ebitooke ne babitema biki got to stop UPC. Kati kyembadde nkugamba you are emphasizing how clear is Buganda's succession. Omwana alibeera Kabaka omulangira takulira mu lubiri akulira wa mukopi ategeere embeera n'obulamu abakopi bwe bayitamu akima n'amazzi era kakati omutibi ayina gye yakulira Sembabule aba yakulira Sembabule n'abantu nga tebamumanyi n'akola emirimu kadire the Kabaka of Buganda is elected in the Lukiiko. They bring elected succeed by succession. Elected Kabaka wa Buganda alondebwa bulondebwa baleeta amanya g'abalangira bava mu layini eya mu layini ya Mutesa. So what you restrict is the lineage. Ne babakubako akalulu erinnya erisinza obululu obungi becomes the president. What if the Kabaka nga yaleka akitadde mu ddaame era mu kino yayogera mu ddaame lye Mutesa agamba nti wadde nkimanyi olukiiko lwa Buganda lulonda Kabaka naye omwana wange ono Mutebi mumulowoozangako mu ngeri ey'enjawulo. He knew that he could be rejected by each. The Balangira. Why? It was an abominability. Ab'ekima be bakasodiani b'obwa Kabaka kubanga abalangira baggwawo wano ne bagenda Bunyoro ne bakimayo Kimera. Kimera yali akuumiddwa omulangira wa Buganda yagenda Bunyoro n'afunyisa omu kumukama olubuto kadde baagala bamutta omusajja gwe bayita Katumba n'amukweka omwakazi mwamusenti n'akweka omukazi n'akweka n'Ekimera. Kakati when it came nga Buganda terina abalangira baweddewo omusajja oyo Katumba n'ababuulira nti oli omukazi saamutta namukweka n'omulangira gyali Kimera. Kakati because of his role Katumba and Nchima man the Nchima people be bakasodiani bo ne basigala nga be basjajja b'obwa Kabaka so ne baleka nti bakomaawo they don't mukali kye yaffe Kabaka tatta Mugema bw'amutta bamuttirawo. The Kabaka cannot kill Mugema. Once you kill Mugema, you also killed. To tell you the prestige Mugema has. Muntu mukulu nnyo. Now back to our politics. So how do you let that succession? Nti Abaganda mwe abalangira abatalondeddwa you become virtual prisoners in the courtyard of a man called Kasujjulu Binga. Omutaka Kasujjulu Binga yakuuma abalangira kyobola nti okubiika kiva mu ki mu misinde nti once you lose obwakabaka ne bukusuba obusika when you make a fujjo bakutta baddukanga buddusi
A queue is followed up by a purge. But in fact, in Buganda, omulangira tagenda tatambula. Omulangira okutambula ng'atambula ayambala ekide. So that people know, where are you going? Are you going to attack your brother? So you must be noticed. You move like a hunting dog. Two, Kabaka, Sabalangira Sukuroseti bwa Kabaka. Kabaka talinana ngatudde Wuuno Mirundi bayita ekiwu. N'akivaako omulala n'akituulako. Mujaguzo ne zivuga obuliko gunation abaamuwamba. As a result, Kabaka talinana baganda be. Baganda be tebamulinaana abasobola omuwamba. This is why I explained to you. Nti abaganda be balina an elaborate succession process. Then the procedure is very good. Obwakabaka bwe baddawo, many issues concerning the restoration of who should be a king bwagenda mu court. Most of these kingdoms, the matters were resolved in yagwera mu court. Yes, byali mu court. Bandi byali mu court. Waliwo kirege yango yalemerako nnyo ebbanga lyonna nze nzirako. N'agula amasuuti, n'agula ki. Yere musajja muddugavu bw'ati. Kiregeya. Yes, Kiregeya. Yalemerako nnyo. Reddish eyes. Yoyo Kiregeya omumanyi bulungi. Abaganda tosobola, abaganda balinga bakonjo. Nti olabye mu mbere bamusibe bakoze bati awuli yakirimingo bwakabaka. Bamutta. Abakonjo bakutta. Balinze mu mbere waabwe. Akomewo. Bakalwamaze mu mbere waabwe. Era mbagamba. In one of my books I said, ti mu mbere bino byonna ebimukoleddwako mu mbere. Bimwongedde stress. Bali musse singa yatiitira okuva mu lubiri lwe. Ayongedde okuguma. Anywedde. Oba munzite naye enkoze eki. Wano we wano. Nabano bakifa mutima abo. Nabo bakitegedde nti omusajja alwanye. Amaze mu kkomera bbanga ki. Kati when mumbere 6 amnesty nabo bategedde nti yalifiiriddeyo. Akoze kyasobola. He has done his part. Ne Gabugo bwe yali. Gabugo was dug from an underground banker mu State House. Ne bagikuba tear gas ng'aganya okusala endalini. Was taken to Hague. Kakati kitegeeza nti Gabugo oba omwana we alifuna victory over president depending on how Gabugo defended them. Kubanga the problem in Ivory Coast yali president ugundi Bogin, Felix Bogin. Ye yali talonda. Ye nga nkuga nti all Africans are Africans. Olwokuba Ivory Coast yalinga geinako keine mwanya inaki. Mene bafuluki 8 Ivorians came including oyo Katala. Katala tiyali wa mu Ivory Coast. Ava Burkina Faso. Abafuluki baawutana n'amalinga abaki. Kakati ate Gabugo n'alambinga Abafalansa zirongo we. Naga Koko simutunda. Koko naffe tulina omwekole mu kyokoleeti. Bagenda okutwayinga ekyokoleeti ewa miliki nga tatunda. Abafalansa kwe kumukuba. Kubanga the country was divided into two. But what I'm telling you, when I look at Mumbere and I look at Gundi, Gobego, bebamu. Nti tokwata bukwasi kintu n'okikola ki n'okiwayo ekikoba n'ekyo kintu kikyo. Do your best. Resist. Ne Gundi bwe yali Hirasi mu buwanga bwa Ethiopian omulangira ne Kabaka tebadduka ku lutalo. That's why the Italians killed many members of the royal family. And Hirasi had to escape as if he was going to a toilet. Bali mukutede bamutta iwabo. Until he went and joined the liberators and came back. So, Abaganda bayina kakati mbadde nkunyonyola nti bano babuliddwa an elaborate method of getting a success agreed upon by all members of their call it first family. Tabeerangako ekintu ekirowoozangako mukozi abadde tagiteetinga nti yanaasikira kitaawo no era nga bamudawunire yes. Kakati Katonda amuyambye forces nabagamba nti buli wookera ku makya okunoonya obusika tobufuna
You step on many toys of other people and they gang up at a particular time and fight you. Oyagala n'obuleka ne bujja bujje like that. Kakati bo bakugamba nza you watch their meetings. Bakugamba nti Muhoozi is weak. Ajja kwata power bagimujjeko ba military obaki nti badduke. But how can you say that somebody is incapable nga tannakwata ku kintu? Gwe gwolowooza nti gwe bakupimire ku ki? Beera bidenti obugonvu bw'olujegere oluusi ge gaba amaanyi gago ng'alabika ng'omunafu naye nga ayina gye That's why all of the attacks including Bobi Wine ziri kwani Muhoozi. Tweets in fact Museveni tumuvuddeko ffenna kati tizi Muhoozi era nabagambye ti Bobi Wine wadde ayina media ey'amaanyi kubanga media evaawa. Bobi Wine ayina media is also an indication oyo propaganda mumujja wanti Bobi Wine population nkubuulira look if Muhoozi had abused Bobi Wine the way Bobi Wine abused him byali badde covered everywhere naye olaba okimanyi teboogera verbal statements Bobi Wine yakolera Luweero baga tribalism did this man talk about tribalism? Ebigambo Bobi Wine byayogedde byabadde bibi nnyo beyond tribalism kuba tayinza kupasuinga tribalism nga mukazi we gwalina naye weeyo gyavuma. Yes. So kakati anti-Muhoozi forces Muhoozi talina media ate Muhoozi alina ekizibu kiri bwe kiti being an army officer cannot defend himself. Waliwo byatasobola kwogera kuddamu except his supporters like me. Lwaki Museveni aholdinze mutabani we n'atamuta alaba politics kubanga teno gwe balosingenti bamweta. The most important people to Museveni are the bazzukulu who are agitating era look at where it is critical. The bazzukulu are more vibrant than any. Ono eyalonkyeza ekibiina yeekwese tayinza ku associatinga nakyo naye ebyo byonna kukola bibiina by'abavubuka bikize mbabuulira nti Mbabazi yayina poor youth. What happened? Mbabazi had entrenched himself in the party but delegates bonna nga abamanya secretary general. With the moment Museveni got a list of Mbabazi's people delegates n'abayita omu ku omu n'abawa ssente ne bapoor youth baabwe. Seba abali ba poor youth kati balina bwe bali tebakyali ba poor youth. Yes. Bali bulungi. Kubanga they are not fighting for ideology. Personal interest. Favor kujoga awo wenyini Mirundi we wali ekibuuzo kyo. Do you fight for yourself or for the interests of Ugandans? Olwanirira ki? Let me tell you, one of the reasons why you should die for something must be a selfish reason. What do you mean? Yes. Why do I support Muhoozi? I know him. Is it for Ugandans or for yourself? I know him. Yes. Nkugamba one of the reasons Muwanga you should support something must be a selfish reason. Your own interest first. This is why there is a man called George Kavua who united Italy. Did he rule Italy? No. So Museveni a freedom fighter. But after liberating the country, yalifuga. Can you adapt a girl? No more adapting nga adapted daughter no more. Then the people will not know. Idea abafuse muwala wo. Ekitegeeza mu Uganda temulwanirira ggwanga taliimu. Buli omu alwanira bibi. Buli omu alwanira bibi. Nti me I know. For 10 years they have suffocated me. Some of my children have never seen an inside of a black boat. But at the same time, because the government eno nagibeeramu nendekamu ba allies, security engineer, emmotoka weeri, amafuta bagajjawo nkyana. Shameless. N'amafuta ne mugajjawo. Tofuna amafuta. Tewali. Neka kyofaki. Lwaki togiringa ludda? Waliwo yagala okunfugirafugiramu omu. Najjo bala abantu babuuza ba netizens lwaki togidda ku ludda lw'opposition outright. Sibamanyi. I don't know them. I have not invested there. Yes, I have not invested in the Bobi Wine. But Bobi Wine mukwano. And sobola. You see what you don't know. Opportunists bafa nnyo. Opportunists.
bw'obutundisi olaba gye kivugira Let gy'oddukira. me tell you. Paulo Muwanga yakizuula nga his days mu UPC ziri numbered. Obote had created a rival ministry of defense. Peter Otai used to do more assignments than Muwanga. Era Muwanga yali asigaza ejjula army ey'abakyolo ng'ate ne force erwana mu Luweero okole yagiina Mulango. Ame chief of staff Mulango nakugamba nti amagye galumba ekiggwe ky'abajulize Namugongo ne baransakinga eki byonna omuzikiti ne baliiramu embizi bookeramu embizi n'omwenge ne bagunyweramu and they left the bottles there. Ne bagenda ku saidi y'Abangirikani ne balumba Theological College ne balepinga abawala bonna ne baddira head wa Anglican side bamuyitanga Bazira ne bamutta ne bamuteeka mu lyato ly'omwenge and he left the pregnant woman. Kakati Paulo Muwanga as Minister of Defense agendayo yeetonda bannange twetondera gundi we shall rehabilitate the whole place. Smith upon a jack and chief of staff Yagandi. Don't think that this man is speaking with the half of the army. He's a minister of fundraising. That's why he's talking about fundraising. Yes. In the presence of Muwanga, Vice President, Minister of Defense. Munafuye nti biri byayogedde byo tebakanya. Era n'abagabo we shall continue. Read the Bible. When Jesus found the people playing cards in the synagogue, what did he do? He whipped them. We are going to come back. That's Smith upon a chap. Muwanga Jerusoge ekidaala baali bakizimbye nga kiri ku ttengejja bwe kiti. Ekidaala kyakuma Muwanga Busoga ng'empagi tebaazitaddemu. Luwulize Kirunda. Ayagala kumulaga nti twakukoowa. Kaakati gundi n'ajja Lwakasiisi n'agoba Muwanga Munaire Manson nti bagenda ku rehabilitatinga hoteri zonna. Yalina kuba yaliwo wa tourism mu baani. Muwanga was annoyed n'akwata n'entimbe curtains n'aziyoola n'agenda wamba hoteri y'Entebbe. Abasajja baabonyaabonya Muwanga. Kaakati Muwanga bw'ategeera nti is facing a hostile group. This is being resisted from within his party. Bano baali basomi ba Lwakasiisi. Muwanga postmaster grade 1. Postmaster just. Nga ayigidde ku experience. Look at what is wrong with this man. Ebya liberation ba Lwakasiisi na sibye balimu. Mwatuna how long? Era Smith upon a chaka joined the struggle in 1978. Nga ba liberators bajja. Kakati, what did Muwanga do? Muwanga yayita mutabani we n'akola a military wing n'alivayivinga Fedemu. Olwo ky'oŋŋamba n'alivayivinga ki? Fedemu. Kakati Muwanga n'agenda sinkana Kirunda kiva ejjinja e German nti mulwadde n'abaga gavumenti njiyiwa naye bwejiyiwa nze mba seefu mumpa assurance. Muwanga n'abagamba mujje mu Uganda mbalage nti amaanyi nze ngakola ki? Nze ngalina. Muwanga yaba hosting omwali Meja Katabalwa. Yaluma nnyo President Museveni Meja Katabalwa. Baba baddayo Namiti ne basajja baba baali Bobote Royalist ne babattira mu kkubo. That's why Namiti had to die in prison. Namiti surrendered. He was commander of Simba Mbalala. Na surrenderinga. Now, kakati ekitegedde ekyo kitegedde bulungi. Nti bw'oveeno noddeeno ayuseefu. Ekyokubiri nkugambye nti waliwo gundi crossing. Oyinza okusanga nga bayimiriza FDC manya gundi Boduseeno Nuupu nga bayimirizawo Nuupu Boduse luddawo nga nekyo kyabwe bw'omala n'oswala ne bagobayo baga naffe tetumwagala amala kuvuma abantu eri. You must consider. Let me give you another example why me I remain where I am.
in spite of the humiliation, harassment. Can you believe Muwanga? Nti mweno government ya Museveni abana bange batula ne batasoma. Sure. Yes. Atuba buli income yange. School fees. Income yange yo nabagisafaka ninako kizanjogebwe. Abaana baba Mirundi batage. Kintu kyonna ne bakikwata. Nina okubeera mu nsawo zaabwe. Eriki Mirundi is a nuclear bomb. Mumpe okufamuza mwendundeko enti. Tell me as a miracle. Mirundi omugagga ye alina kujoga wa mutawaana nnyo. Individuals. Ayiraza limeni we aya kankubuli ekyokulabirako ekyokulira. Obote was intelligent, highly intelligent man who manipulated everybody. In fact, Professor Pinchwa, yali asomesa political science, yaga nti Obote is a man, an expert in laying traps for his enemies and surviving them. An expert in laying traps for his enemies and surviving them. Yes. How different is it with Museveni Waganda naye tatuga naye akuwa omuguwa ne weetuga weka ayina ejja kuteeka mu state. Museveni asanze challenge ngeyo Obote. Museveni asanze face any challenge like Obote. Obote waliwo trade unions nga bali vibrant eriruddwa. Trade unions leader aliwo ali popular bano bali basente. Museveni has find a easy day. Bano bali basente ze zitambula. Abatayogera entwe ne wumula. Sente. Kakati tolanga Besigye amukakanyiza nnyo yamukakanya nnyo Besigye yakomyewo muteringi. Kakati gundi Obote n'agende wa Kakungulu had known Kakungulu is a power. Kubanga bali bonna badduka Kakungulu limendi yamusibako mukomera n'amuta kuba yalina ekibiina kye community was a leader of a Muslim group era n'amini yamukozesanga bagenda bonna ku mawuleti yalina gundi ekibiina kye bakamulegende bakola nnaamu ne balwanyisa Kakungulu. The time had come for Obusiraamu bere independent from Obwakabaka. Ati Kakungulu agamba gundi Obote agamba Kakungulu ti have identified two intelligent Baganda, Abu Mayanja and Mayanja Ankani. Since we want to establish relationship with Mengo, abaana bano bagende e Mengo, sidelining them from national politics. Bagende ba concentrating ku by'Obwakabaka. Nga bali basobola abakadde. Is Museveni who has elevated Mayanja Ankanji and Abu Mayanja. Abu Mayanja was his career died in Mengo. Really? Yes. Era yo kapiteni Butima baye meja kati baya yagamba Abu Mayanja nti gwe oli malayo moving from kitala ku kitala. Tuyina political value. Mu 60s yatigomyanga DP. Mu 80 najja ku kadi yayo. Bamala omugaba mu government nadda mu DP ate. Natayina mu bongo. Kakati zetubeera n'omusajja omulala bamuyita gundi. Omusajja yali sekretary wa UPS Felix Onama yafuna kwalo ne adeko necho Zalegis yamukwata ne mukyala we adeko necho ninagende wa Muganda inamugamba ngoba omusajja oyo atujoze nnyo namukuttire mukazi wange. Obote naga nti mukazi we mulaayi osirep nze nzira omusajja Felix Onama ye secretary general era Minister of Defense. Why? At independence waina abajasi 1308 nge 1305 bakakuwa. Yes, that's too much. Nge ire tribalism gomwogerako taliyo. Tribalism was NRM of 86 which took power. Was he less tribalistic or was more tribalistic in appearance? Uyu gundi yali vice president Kazimu bamutuma kagenda akiriye president kuterehe sita kwa Museveni yagamba njagala abamaje bamukubire salute ono Kapande akalagirira. Museveni said it. Why did I appoint Kazimu? Ngayita Kaziwe Kapande akalagirira. Yes.
two soldiers to salute him, to salute her. Era yamugamba atule mu office until she was dislodged. Naye Kazibu yakola comment, I'm not comfortable. All these people were surrounding me, have pointed in noses. But at that time, amagye gaali abaana baffe. Tribalism could not be raised. There were more important issues to do at that time. We call the army our children. Yeah, our children. In fact, in many cases, abantu baali baganye ne Museveni okuyingiza amagye agaaliwo bakatumba amala baani balaga abaava mu magye g'Obote bajja kwonoona abaana baffe. There was also an attempt to fundraise money amagye gambale gave mu Gamubu to see. It tells you that tribalism was there, but a peasant, an ordinary person, when he has not an ordinary person, Muwanga not one mukazi wazaale mu ddwaliro. Do you mind whether the doctor is a Musoga or a Muganda? I don't mind. I only want self-delivered. That's all. Yes. That my child is out. Not tribalism, bagiye eating mu insults mu bantu. Era nabo kibatiisiza nze mbalaba mu meeting zaabwe. They are fearful of this allegation of tribalism. That's true. Tribalism evaawo. Is it sustained in Uganda? Evudde mu kintu kimu. Teriyo institution yonna eyava mu lutalo etali tribalistic. It must find where it starts. Ate trusted people. SBL eyabaki. Abo badinkadinka. Abantu mulimu bameka. But also no. Yes, but a leader and ideology. When Galanga died, they started looking at each other. Me, I don't believe. Echokubi. Abana baabwe bakuze bawasizza si babusuubuzi. Era onayagala mwana wajje ku mulimo wa. Wino okumuwa omulimo. Wino okuvaawo aliwo. The families have expanded. Kakati nkuga nti Felix Onama yakolagana ne Obote yamulemera. Amini n'amugamba nti omanyi akasajja tukawamba. Ne bawamba Obote. Naye Amini bwe yali yeebaza abamukoledde mu kuwamba Obote yagamba nti njagala okubanjulira omusajja asinga obusiru mu Uganda. Obusiru? Onama stand up. Obote retained you as a minister and allowed his brother to leave government in 1964. Nechon left the government as the Minister of Information. Neye Nakasero. Chivatekaweyo kalina empango was because Nechoni yali dwelyo lya bazungu. Nechoni as the Minister of Information n'akiwamba. N'amugamba gwe if Obote decided to retain you against his brother's police bakugobe mu government. When I came, how could you connive with anybody to overthrow Obote? You are an idiot. Yamuwe embuzi bbiri. Ennume n'enduusi. Go to Western Nile and lay a cow. Goats. Mufo ky'okumwebaza okumuyamba mu lutalo yamunenya kumulyamu. Ani bw'otali emulukwe. Obanga oli yasacrificinga muganda we n'akulwanirira omuliddemu olukwe. Ekyokubiri, politics olina okubeera tolerant. It is only because it has touched my family. It embarrasses me. Ne mmange eyakubwa ne bamumenya amagulu. Museveni tamuwadde the anga ampulira be bawa million meka. What did I do to these people? Nabakola ki? Which crime did I commit? No. There is a group that doesn't want me. He must go to his home and road. Me to go to my home and road. What I have heard from the corridors, you disrespected the first lady. It's an allegation that you disrespected. After 14 years, after 14 years of service. Would Museveni allow you to even do that for so? I'm suffering because of my brains. How could he give me another job if I had abused the first lady? I'm suffering because of my mobilization capacity. If really I abused the first lady, how come that there is a group of people who are now fundraising money to give it to me? Omusajja tumubonyabonyeze amwonyabonyayo atajja kusasula. Mirundi,
bw'aba yamwenyabonyeza inside out Joseph Tamale Mirundi gye tuliko n'abaana be basatu. This is Inside Out.